Eyavuma bakadama okuwunya ensonga ziwanvuye era nga bakadama bo bamufuukidde akabasa ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Rape ne Frank Ntabi nabo ate bavuddewo bubi nnyo ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Maama Phina kyakoze muwala wa Mooti mu balanguzi bannange akatambi nammwe ate ekyetaagisa nga mukeerabiddeko. Spice Diana naye talubuzeeko. Shiba Kalungi ne DJ Nimrod bannange beetutte ebisongovu mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba vidiyo no mugimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell emesuwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajanjaba endwadde zonna so munnange bakubireko ate weefunire ebisinga osigenda kulwisa era nga nkutandise n'amooti mu balanguzi kw'otadde ne muwala we ono Koko TikTok. Munnange Maama Phina yagenze n'asala omugambo mbona omwana mukulu ayina emyaka 46 naye munnaye mbuyi lwakuba alabika ng'omwana omuto era naawe ebyokulabirako. Kati munnange omwana ono kyamulumye nnyo muyina mu maaso awo ng'alumiriza taata we. Taata mpulira emyaka gyange mituufu gye Maama Phina gye yayogedde 46 naye maama biwunzise era nga ansa tetugifunye gwe sooka obalabe katono. Kwendi. Kale njabo. Nina kibuzo kyange wabibiri oba bisatu. Mbuzo zimbi biri bisatu. Nze mbadde mbuuza. Nga bipakira muntu omuzi. Olwali. Wasooka Maama Phina okuzaala. Maama Phina. Maama Phina agambye. Maama Phina yagambye. Wamusooka okuzaala first born era nze nina emyaka 47. Nina emyaka emikulu. Kati bagamba mewa abalala 3 abalala 5. Nekati ikyawazine wetwogerera ayingidde mwana mu 6. Yagamba mpozi yali atumaani. Yali atuma mami. Okumuletera in fact mami yali atuma ye pani nga ye Maama Phina muto. Ebiri opposite omukazi yatumanga. Maama Phina yatumanga mama ko. Mama ko. Nenga bitufu yatumanga. Ye Maama Phina yatumanga. Yagambye ate Maama Phina. Yagambye mbu Mama Koko ye yali Mama Kolo ye Maama Phina naye bw'ati ate omugambo bwe yagusaze ku muwala wa Mooti mu balanguzi ono Koko TikTok yagambye munnange oyo omwana mukulu lwakuba alabika ng'omuto naye mbw alina emyaka 46 era n'awawaawo n'obujulizi obulaga nti alina emyaka 6. Bannange omwana kyamulumye ate mulowooza teyatuuziza taata w'embigambo naye nga bwe tuli bwe tweyongerayo ewa DJ Nimrod ono no munnange amaze n'agamba Shiba Kalungi amugambye nnyabo ennaku zino otambula ku interview ogenda kweno ogenda kweri naye olemerwa ensonga eyakututte ate n'oyogera ebitaakututte mbwe ekifo ky'okwogera ku concert eyaneeyanziza wabula dda mu kwogera ku sindisanyo kw'otadde n'ensonga z'olubuto bibadde ebigambo bya DJ Nimrod. Jjukira DJ Nimrod ne Shiba Kalungi bayinamu obutalima kambuga era ne bateri we yaliwo DJ Nimrod ono yali ku sayidi ya sindisanyo bwe tweyongerayo n'omuyimbi Spice Diana Namukwaya olwo ng'ayinayo concert awo mwezi gwa January ennaku z'omwezi nga 10 munnange avuddeyo n'agamba nti kino kye bayita ebirungo. Oyinza okuba nga gwe weerunga naye ate oli biwero kuba ye avuddeyo n'atugamba nti ye nga w'omulaba ekyo kye bayita ebirungo oba ng'obadde okiwulira buwulize nga tokitegeera genda otunulye Spice Diana ojja kutegeera ekirungo ky'ekikale. Bwe tweyongerayo n'omugole waffe gwe baatutte gwe bajje ku luggya Massa Mukisa ono munnange olunaku lwaleero Mukama ate bw'atyo bw'asiimye n'amwongerako omwaka omulala. Bannange waliwo omwaka ogujja gwe ne gukulamira eno yuno omuhusband amwanjudde ewaabwe ate munnange Mukama takomye okwo amwongeddeko n'omwaka omulala. Bannange naye nga wano ffe ku Sylvia News Extra tukwagaliza birungi tukwagaliza bisinga myaka na buwangaazi olabe ne ku bazzukulu ate lwaki nedda. Munnange waliwo ewedda amawulire agatambula nga kigambwa mbu Fibike azadde era nga walaba ekifaananyi ky'omwami we Enzola ng'alinga akutta omwana. Bannange oyo si mwana
Bibi tannaba kuzaala naye nga asuliridde ali mu nnaku ze ndowooza katugambe ezisembayo naye nga bambi muleme kusala kigambo mukazi wattu munamuzaaza n'omwana atatuuse nga muwooza Bibi azadde tannaba kuzaala just eyo blanket temuliimu mwana. Bannange mulekera okukomya omugambo. Bannange abooluganda nze abuuza bamikwano nga mwerabira mangu. Mukimanyi omwana shifula wa hozambi mwamwerabidde dda. Bannange nga mwerabira mangu bannammwe naye bamuwa amagezi bamugamba munnange bano abantu abakutijisa bo bakaseera buseera so oba mugezi oba ng'ogeze mu bivulo oba ogenze kukola bulango munaye akasente beera mugezi okakubulire okateeke ku bbali katusubire ndowooza ekyo kye bamugamba yakiwuliriza kubanga mwamaze okumwerabira. Nze sikyawulirayo omuntu yenna amwogerako kabeere nnyini luyimba hozambi bambi musajja naye mwamwerabira dda bannange nga muli beerabize amangu ago kale bwe tuli bwe tweyongerayo n'omwami Bukenya Joseph ono n'omunnange nga yavuddeyo n'ayogerera bakadama ebigambo ebisongovu nga wengenda ate okubanga mbateerako akatambi awo n'agamba bakadama bawunya babajje mu kyalo n'ekitiibwa ky'ennyonyi baakyonoona. Bannange omwami ono yasabudde baganda baffe abali ebweru kale ng'oyinza okugamba nti talinamu mutima muzadde gwonna naye nga kyewuunyisa munnange naye abadde abavuma tali mu Uganda naye maama bakadama kye bamukoze basabudde ono ke batadde n'okuteeka obwerere bwe omanyi akola zi video ng'akubira bakadama ng'ali bwerere busabusa nga we yazaalibwa nazo bazitadde dda nze wano sisobola zibalaga kuba ffe wano ku Sylvia News Extra tetulaga bya buseegu apana naye nga osobola ozinoonyako ewante ewalala gye ziri video ze ez'obuseegu naye maama bakadama kye bamukoze bagenda mu byalo ne babirondeeyo ne babikuŋŋaanya tibagenda bifunira mirimu ne babifoosinga n'okukyusa eddiini. Kampala tebibeerangamu ne biyitawo buyisi paka Ntebe era obisanga nga babiboola bibooleddwa buli omu tayagala byesembereza. Ze nabiyitamu biri mu bukaya bwabyo byonna white waggulu n'agasikaati nga wawunya n'ekisuwa ebiri naye ne bigaana okumanya ennaku byatta n'ekitiibwa ky'ennyonyi. Edda abantu abalinnyanga ennyonyi nga babeera stede naye kakati gino emiguunwa gye balonda eyo ne batwala mu Bawarabu bakole ewaka n'eddiini ne babifoosinga okuyingira eddiini etali yaabyo ne kibeera ewaka nga kifumba ku buusi nga n'okumulyako ebyo ebintu by'ekifumba kyebba bwebbi. Ndi kwabo bamukomba bokisi abajja wano okuvuma abantu bajja ne banvuma baliko ekikyamu ku mutwe oli ajja n'akuvuma n'ogamba oba kiki n'ogamba kweri waliwo ekitali kituufu ate byo munnange mu ntegeera yaabyo nga we nabaga birina obuugi mu bwongo kiraba nga tuli tekimu nti naawe oli muddu eyo gy'oli nti oli muddu daba omunaku oyo kati nga kyo kimanya embeera gye kirimu munnange n'eno gw'omuntu agende wantu ne sexi nga talina na right ebeera na sexi n'okutambula passport yakyo ne bagiwamba ng'oli yagirina empi ne bakuba mukama waakyo n'akuba empi ne bawandulira amalusu ne bibeera eyo nga kibeera na Dubai oba Sharjah nga tekisobola nagendako na downtown naye bidda wano ssebo ne bivuma abantu waliwo ekizibu. Era wenfuuka Minister of Labour ngenda tandikanga abantu abasooka bakolako evaluation n'abasinga bagoba ddalu bamukomba box abasinga ba international mukomba boxes baliko ekikyamu ku bongo bagoba ddalu gwe njagala otunulira lwakuba baabiwa ekitiibwa. I used to lay back and just ignore until nange ne batandika sebo okummanyiira nze siyinza kusirika kuleka ebyo ebikulu nkugambye bibeera mu kuboolebwa kuva Ntebe obiyitamu nga wawunya ne webiri biwunya ekisu naye ate ababugumyeko munnange nga nabagenda mu mulimu ogwo nga mbeera ye yamutwalayo kuba byo munnange bigenda nga birina excited nga bigamba ya tugenda mu nsi z'ebweru nga biri ku Air Arabia ne woba tiketi ojinguza $5 siyinza gikulingira. Nze ndi wa mukisa sharing anga nako na flight n'ebyo ebiwala
ebyo bye bayimpozingako obusiraamu. Munansonyiwa abalala abali n'emitima emirungi nga temuli. Bwe tweyongerayo ne mukyala Bindeeba Rape ono n'omunange avuddeyo ne yeebaza omwami Frank Ntambi. Omanyi bagamba kiba kirungi okwebaza omuntu ng'akyali mulamu naye lwakuba abantu abasinga balinda omuntu n'afa ate ne balyoka balaga nga we babadde bamwagala ne bagula ebimuli eb'ebbeeyi. Munange Frank Ntambi ono azze ng'ayisaamu Rape eggaali naye ffenna kitujja enviiri ku mutwe ate ye Rape okuvaayo ne yeebaza omwami ono. Nze mbadde mmanyi nti agenda mumuyisaamu eggaali amugambe gwe tomanyiira biki n'ebintu bingi naye maama sobola okulaba ebigambo byamuzeemu era nga bo bajjaaji batandise dda ogusala mbu bano abantu bayinza okuba nga baagudde mu mukwano mbwe era Bindeeba gyali munnange yeekaabireko kyaka Frank Ntambi omukyala amutwala kubanga ensabula gy'abadde amusalulamu bulijjo nakati kikyatwewuunyisa okuba nga avuddeyo ate ye n'amwebaza bwebaza biibino wano kamubiirabireko nze Mukama bankuumira bampeere kyonna kye musinga okwagala. Hi guys, muli mutaka nsubire muli bulungi. Mukuliko ennyo mu weekend ate era mbagaliza weekend nungi. Siibaliisa yadde saagala bamalira budde. Badde nsaba muntagingira omwami gwe bayita Frank Ntambi. I rarely mention people's names, but I've decided to mention him in particular because he also mentioned me when he was talking about me. So, I'm full of Frank Ntambi. I mention your name so that buli omu ategeere kiki kye wankola oba kiki kye wanjogerako, because I'm sure abamu jagamba lwaki mu inbox ye ate yayinedda. This is also my platform era nsazeewo okujja wano eno. Just kye mba munyambako is to tag him because I don't know his personal account. I don't have his number. I'm sure he doesn't have my number because we've never met in person. We've never talked at any point. Now, Frank Ntambi, wamba mmaze okumutaginga ng'atuuse. This is what I want to tell him. Frank Ntambi, thank you. Thank you so much for being that one person. Sagala kulimba, you're the only one person. The only YouTuber. I don't know if you're a YouTuber or analyst or an analyst, but whatever the case is, thank you for being that only one person that could at least send to Rape nedda. Rape mulungi mukino, Rape mulungi mukiri, Rape mulungi mukino. Kamuwe bimuli bye because abantu abasinga bendabye. They prefer attacking me because when they attack me, they get more likes and comments. Probably kibaleetera ka ssente, which is okay. Naye nze nsazeewo okujja nkusiime nga gwe omuntu. I want to give you your flowers because you gave me my flowers publicly. Nga tommanyi tondabangako sikulabangako. Kubanga nandigambye olabika okikola because olina kyonsuubiramu. But the mere fact that you've never seen me or we've never talked, that means you do not expect anything from me. You might not even remember, but you did some time back. I remember missing these videos. I think I was even pregnant. Naye ekyanuma is the fact that olunaku lwe nalina okujja nkuwa ebimuli byo nagenda okulaba ng'otudde mu kagatta akatali kako. Nekinnuma. That time I talked about YouTubers. I don't even remember. Omanyi nze mutwagala n'ebintu n'embeera nga sikyabijjukira because I don't mean them most of the times. I just say things sometimes for fun, sometimes just for the show. But people take them too personal. You understand? Naye nze abantu abamu n'abanvuma nze mba sikyabajjukira okutyako ng'omuntu obadde mukwano gwange nga nkumanyi naye bineno mu YouTubers they come and attack me mba sibamanyi. So it is very hard that I would even put something on my heart. Okitegeera kubanga ekituufu ba YouTuber be nali ngamba kati sikyabajjukira, sinza na kubalaba ne mbamanya, sikyabajjukira because ba YouTube ekikulu kati nabangi. Naye bamwe nagenda okulaba ng'ozze n'otula mu kagatto that Rape yatuyisizaamu eggaali, ba YouTuber batula mu buti na I didn't mean you because you in particular I wanted to give you your flowers that time. Era kyannumanyi lwakuba ne nkireka ne ngamba omanyi ate nali n'ekyawa ng'omanyi omuntu olubuto nga sina nnyo maanyi wabula nga n'ekyawa naye ng'ekituufu nali njagala kuwa bimuli byo kiwulira. Naye then afterwards ngamba anyway one day maybe ndikusanga but it looks like simanyi oba ndikusanga oba sirikusanga
So I've just decided to come on my platform and just give you flowers. You might not even remember Duro Wanjogera Kebirunji. At least some video. I think I've seen like 2 videos of you talk positive about me. I've not seen YouTubers talk positive about me. Ngojeko nti omuntu mumanyi mukwano gwange. Bashega katinga wala bashami mayanja. That when she is probably talking about me, she knows me. So sometimes I believe she is talking because she genuinely knows me. Kubanga omuntu omulala oyinza okugamba yanjogerako bulungi because maybe this person genuinely knows me, or maybe this person ayina kyambalako oba ajja kunkuba lusiki oba anything. But one thing for sure is I believe you didn't expect anything from me, so you just said whatever you said, and I don't take that for granted. It's like someone mentioning your name in a room full of people and it's full of opportunities, and they just mention your name in your absence. That means a lot. In Chidam, I have not seen YouTubers talk positive about me. All they know is attack me day in, day out, because it brings them numbers, it brings them likes, which is okay. You understand? Which is okay. I don't even care. But one thing I know about myself is I will appreciate when something or when someone does good about me. I will appreciate. I am here to say thank you. Thank you so much. Chovola mantanzanina abantu bange ngamba Alan Cruz wange. Bachitegera, and I will not stop saying that. Alan Cruz, thank you for being loyal. Thank you for being a good boy. Thank you for having friends in the industry. Tuli batono abalina emikwano ejja ddala mu industry. Tuli batono. Naye ate Frank Tambi tolina mukwano gwange. Nkimanyi oyinza okuba wali attackinzeeko, like maybe you've attacked me, but I won't even consider those times. I'll consider the times you have talked positive about me, because kizibu nti omuntu ajja kwogerako birungi byokka. Okitegeera? Naye ate omuntu ayogedde ebibi olumu najja nayogera ebirungi, ate oyo aba wanjawulo ddala nga takumanyi. Okitegeera? Ddala nga talina kyakumanyiiko. Kwe Alan Cruz naye nyinza okugamba nti Alan Cruz amanyi mu buntu, amanyi kyensobola okukola nekisobola kukola, amanyi enneeyisa yange, amanyi rape yaani, naye ono tamanyi. Saagala nakulimba tampulira nga naku tamanyi nti bwenjogera ku TV si bwenjogera mu buntu. Naye nga ate abantu abamanyi ebyaddala, they know I am one person gw'osaana okusanga like mu budde bwange obw'eddembe, kibula sibeera nnyo mu bantu, obudde bwange obw'eddembe saagala nnyo okwogera. Okitegeera, saagala nnyo okwogera kubanga neewala nnyo okwogera lwaki abantu bakyusa ebigambo, oyogera kirala n'okisanga nga kifaanana bulala. You understand? That is why I avoid people. I avoid crowds. I avoid being around people. I'm one person who is always home. Kwewala ebyo. Okitegeera? Naye bambi Frank Tambi, from the bottom of my heart, I want to say thank you so much. Wallahi nsaba Allah akuwa ekisinga obulungi, kwanze gwe nsinzira gwe mmanyi. Ate era nga yamala. Yakimala, nze siina nnyo kyamanyi kyenyinza kuwa. Naye Mungu oyo gwe tusinza agaba byonna, musaba buli kikuli ku mutima ky'oyayanira akikuwe. Ku lw'ekirungi ekyo nze kye wankolera. I don't know about the rest, but nze omuntu olw'ekirungi ekyo kye wanjogerako nsaba akikuweemu ekirungi naawe. Okitegeera? Nze bannange simanyi kyenawula n'aba YouTubers kubanga abasinga sibalabanga nako, abasinga sibamanyi, naye the rate at which YouTubers attack me is abnormal. Like oyinza okulowooza nina kye nabakola. Okitegeera? But all in all, I don't even care about who attacks me and who does not attack me. One thing I know is if someone does good for me, I will consider it. Sijja kyerabira. Since oyo omuntu gwokolera, I have seen people, omuntu nakolera ebirungi 9, nakola ensobi emu, nekwerabiza ebirungi 9. I am not that one person. I'm not that person. Omuntu eyankolerako ebirungi nga bi overweighing ebibi, I will never forget the positive.
kubanga ffenna tuli bantu tusobya. Leero nsobeza enkya nyinza okusobya. So in brief, we are all human. You understand? But Frank and Ntabi, I've decided to come here and just say thank you. Thank you and God bless you for me. It's okay. It's okay. I really don't care. But one thing I want to say is the positive times that you talked about me, or the positivity that you talked about me, byatuuka. Nabiraba era nabisiima. Kale, bibyo ebibadde byange. Bambi buno obubaka mmwe butuuse. Kumanyi mwaganya otambuza ebibi. Naye ebirungi temwagala bitambuza. Bambi negana amawulire muga spreading. Mugatambuze mpaka ganaamutuukako. Mbeegayiridde. Newatanziremu naye ng'agirabye. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde eby'omutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kadde okitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjafude olusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu kati nga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bana olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugamba ajja kusangala kufefano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo. Bannange tulina expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu. Kano kandida oba in harmful bacterias